balabi baffe aba Mutindo TV. Olunaku olwaleero ng'era wokimanyi tuba tuyingiddewo ne puroguraamu yaffe eya Mutindo Express. Saayise nzekka nayise ne bannange naye kansooke neeyanjule. Amannya nze Eswiti Pozino Love Donna. Yeah, nga bwe mutulaba bwe mutyo bwe twayise. Olunaku olwaleero tuzze n'omulamu ogugamba ki ekiviiriddeko ba celebrities abakazi okuba nga bambala bubi mu kushootinga videos. Ye era ki-influencinze kitya population eyo mu byalo byaffe. Gwe mulamwa gwe tuzze nagwo kati mbadde nsaba tugendeko wa Love Donna atunnyonnyole ki ekiviiriddeko ba celebrities okuba nga bambala bubi mu kushootinga videos. Neyanziza akakisa ako kompadde Madamu Eswiri. Lawuni mami nze wenkweyitira. Tokubye nnyo. Kale kyonna kyekiri. Kyonna kyekiri nze ekyendowooza. Kuba kati abayimbi baleera ddala bavubuka nga bw'olaba nti kati bano abakadde kale basigala kuyimbira population nkadde. Uganda olwaleero abavubuka erina bangi. So kati omuyimbi ajja kuba akayimba nga tegetinze nnyo population ey'abavubuka. So bw'akuba akayimba ajja gamba nyimba simanya kata kati nga babimba simanya kata pata simanya bishire. Mama tokamanya akayimba ako kale. Simanya kata smart mesi. Mande manyo zokamanyi. Anyway. Nagamba omuvubuka agenda alaba kana akayimba tenka kubidde mu Gomesi ate abazimu bali mu Gomesi kati big tebigenda mu vibe. Manya abavubuka tubeerawo excited vibe twagala nnyo wali vibe. Alaba ayambadde Gomesi tagenda mu vibe. Nawe ntekamo ekyana kiwala. Oba bwe nejja nesema akaweero. Omuvubuka bw'anaalaba ate gundi yakubya akayimba. Kalina video masavu. Kati akayimba ka trending baba nonya trendi za buyimba. Kyogamba celeb agenda okuba akayimba nga tagitinze bavubuka. Yaba afuniramuwa. Mainly kwegamba kati bw'anaalaba nti kati omuvubuka agenda gamba gundi yakubya akayimba video dede biki banaaba tegese ekivulu ng'ekyo. Population esinga ajja kujjuza and of which aba aninga sente. Okay. Kabakata. Mwana muwala ndi ku right gobadde ogamba otamunange. On my side, dressing code y'abayimbi nsuubira asinzira ku bintu bisatu. Ekisookera ddala ye nga ye kikyayagala. Ekyamazima olaba tosobola like okujja ekintu nga kiri perfect. Kati nogamba ni muyimbi kikandabe muyimbi cha. No, let's say kushiba ina kayo nzija Kadibi. Sokola be Kadibi. Dressing code ya Kadibi. Kazitembe mbe Uganda. Yes. Okwate Kadibi omuteke mu Gomesi omugamba performing. Tegenda mu amirembe. Kali so akuba outfit enegisayo ye nga yijawuliriramu emirembe. Si buli muyimbi nti akunama. Okay? But chawuliriramu emirembe. Then ensonga ey'okubiri. Ndaba ba producer. One song rallyra Spice Diana. Luneno. You are nothing here. Spice. But we are two kanga alibwere nga just yakute wanene. Naye we yajja ku interview n'agamba manager we yakola ki? Yamugamba. Kati so manager yalaba nga oluyimba okuvaayo era oluyimba lwatunda. Ekyo kyenkugambye. N'ekirala message kyeri mu luyimba. Tojja kujja oli wakabina toyina makude makulaza nekyo n'olufentu okimanyi owakabina kenge oli mu sharia era kavaayo naye waneno tuba twagala muvubuka tosobola kuvaayo ogenda yimba kayimba ka Katonda n'ojjira mu bikini naye obadde okimanyi osobola okwambala gamasi n'ojja n'osasamaza abantu. Nga mukama yakuwa si nyongo na agenda okuba kanene naba wakabina kalina makudde kajira wanene mukama esobola ogamba wapakinzemu ebigere naye wanene ogamba abayimbi abatalina bubina n'abatalina figa fe tuba twamalanga ebiwanvu nedda si kyekyo kyengambye ate nze bawadde ensonga ssatu ati wabuuzizza kye kibaleetera okwambala we bati kati neni n'ekirala ekyamazima you have to attract you have to do what attract okuba akayimba kwegamba nga mwenna mwabadde. Let me show you. Olaba kana akayimba ka Diamond Platnumz yatapita fena twalinda embeera ekyuke akayimba kagwa embeera tekyuse kati akakayimba okalaba mpaka era mazima waliwo abanyumirwa obubina obutiri biyita buti ng'akalaba kagira bwe kati ng'agenda tuulalaba akayimba nga yalabamu kyogamba abakadde bo baba tebazeetaaga kuziraba abakadde kati mukadde anyumirwa oli wakati naye nga mbadde manyi ennyimba ezedda zaggwako dda kati zino eziriwo
kwambala era kati obwo bwabina gold is gold. Kale gold is gold naye ogamba kyogamba kati kyogamba abayimbi bedda abayimba ngo bubimba ekyamazima nga bambala very decent nabanga yambadde olugoye okimanyi ennyimba z'abo abayimbi zikyatambula era zinyumira ddala mainly zino nazera zinyo zikabina talina makudde kati akakayimba lwakuba kati ate ennyimba ezimu ezezedda batiktok babayambyeko zijjayo batya kaneno Tomukwana teguzibira kubo atakwagala obo omulaba ngaluli bwobeera mu pate ne bakakuba mwenna muwulira naye kati mukakuba mwenna muyimba ne muwulira vibe naye luli kati Beni kasoke nkubuuze kituufu ongambye yagala kaina talina makudde nga akola atya kuwa vibe ne wala kana kayimba ke nabadde mbaga kali kapata kata ako katema ensingo mwalimu omukazi omukazi ayambadde akantu aliddeko olupale lwonna lwakatimba luti yenna akola ati ekyamazima nga newabanvubuka kya vibe ebaawo naye nga otuuka ne wesikamu n'ogamba kati golowooza ekyamazima musooka mukonsidaringa ebintu bino wammanga abayimbi b'emityana sooka owulire ne bamala bafuna omukyala eyeemolera mu nnyimba ng'ava mityana no si mityana ng'ava naama tasobola kuba bweno waggulu oriri tasobola abo bali Kampala babimanyira baasukkayo osobola okwambala akantu kabukama vivi n'otambula ng'okasika naye osanga omwana nga yambadde akantu kali eno waggulu gy'emirembe gye mwawulirira emiki kali si kuwulira mirembe olowooza abaana abato bo bafuna ki ye walaba watuula bwati ku tivi n'alaba olwo oluyimba golowooza ye muli afuna kati mpozi tuddekoko kati neeri ku nyamba mukimanyi nti abayimbi bano eno n'ekintu kye neegendereza Shiba mukimanyi nti Shiba okuva lwe yazaala bw'aba tali nti oba ali ku performance Shiba ayambala bulungi for real nga sibya performance kituufu ayambala bulungi gyagenda ewa gyagenda olabe Shiba ayambala bulungi so bayina ne influence eyo nga tolina mwana tolina kakuyita maama oba oyambala nga bw'oyagala anyway kati ojja kuba akayimba Beni ojja kuba akayimba sinnaza nti ogamba sinnazaala ogenda oyambala nga bw'oyambala naye omwana wo bw'ali baakuze akaga maama kandeko obuyimba bwa maama agenda kulenga maama wali weebula oyambala zigistring otaddemu akatimba maama ono sikisasalala golooza asobola kwegombako kiddala ng'alabye dati memory ono bwe yazaala yakyusa mu nnyambala ate omwana ajja kuddayo alabe dati history maama gye yava maama tolina w'omugambye ati nawe tokunama kyolaba mu vidiyo wane nekyolaba reality kati obudde buneeno naye nanze nsobola okwesika mu mutima ne ŋŋamba maama wange omanya biseera byadda byayita omuntu biseera byadda mugamba maama ogamba naye maama tolina kyogenda kuŋŋamba nti mwana wange tokunama tuleme kwekwasa bazadde nti bambala tuleme kwekwasa bagenda eno nti bakola ki bambala wiba artist omuntu akyuka sooka ogenda okebere ku Shiba obudde buneeno ye bambi yakyuka genda ogwokebere obudde buneeno ku Shiba naye nti ze kyennenya kiri kimu nti azadde omwana we ng'alinayo show oba kitegeera n'abakunamiramuko naye nga yabadde agendayo still yayambadde bulungi omwana wanze yannuma kati golowooza omwana oyo ye kati omwana kufuna kifaananyi ki si kifaananyi agenda afuna audio no for real tuleme gamba nti ate omwana ajja kiraba buyita ajja kiraba kale anyway mulimu gwa maama kunama kuyimba mulimu kunama naye nga lyeteeka kuname for real Shiba ne video ze bafulumya nga ali waka aba ayambadde kidise ever since we yazaala omwana ekyo kyo tukigaane tukikkirize yakyusa lyeteeka kale abalala Shiba tumuleke lyeteeka abalala bakuname ate abalala mbawadde kati abalala mugira mukunama bwe munambala okuzaala nga temuddamu kunama omwana wo kinaakusanyusa nnyo ng'omusanzi ng'atudde kayimba alaba kabina talina makulu no you a parent with a child omwana wo atudde ali mu kulaba luyimba kabina talina makudde bwanyenya yambadde kagundi ka patra oba like naye agenza akatadde munaye omusanze mu ntebe buuzaamu bw'olaba omulalu ku kkubo n'owulira nga atudde bulungi ogenda naawe ogenda ofuuka omulalu omanyi Beni tulabe tolinayo kayimba ka Shiba kakunyumira anyway Shiba nkolera nnyo aba yambadde bulungi aba tayambadde bulungi akayimba kakolera fine osobola ogamba nti nokuyambale nga ye so anti kati olaba kituufu kuba abantu balina endowooza za njawulo Beni
bolowooza si bwendowooza yese si bwalowooza nja kulowooza omwana aba akyali muto tagenda kufuna obwo nga atannabuzimba bugenda kukola jjukira batugamba kamba we example bebe kulu bawalabe ne batabani kanene akata akawala linya ligenze ndireke lya luzungu ndikulemye lya luzungu nyo lya ndikulemye amanya bela ku TV yawo babalaba dadi waabwe bagambye bebe kulu bwakwate kiwala baby waya nze sagala kumanya n'omwana jagenda aje no you enjoy the music mulimu abaana abamu bagamba nti obwongo bw'omwana bubanga olaba white paper buli kyalaba kyewandika kuli omwana emyaka gy'aliko gye mugamba ati najja bba akyali muto tannatuuka mu sayizi zaffe si ye yeegulira engoye kituufu naye ajja kukula ng'olwedde kiri ng'akyagala ajesaza anyenyemu ku kaba si nti omwana agenda kukula muwawa omwana akulirako parental guidance mulimu abazadde kiba bw'anaaba awulira kiba tumuleke emirembe yakyuka butula kubuulira mwana we tata akomawo macumbi budde tagenda afuna budde bubuulira omwana n'ekirala ku ssomero gy'abeera eyo golowooza atuuka eri mikwano gye ate waliwo akayimba biki olabika noguli kayayambadde olaba abayimbi abambala kati waliwo no shami nala kuba naga leero wayambadde akawero okulagwa tukanagamba shami muleka ne bagamba gwe shami ngambe shami ono ye shami ke temunkubye empiba naye ndi munafu naye nakubaka noga kawero wakalabye olinagamba so nadi ateddemu n'akatiiti nagamba akatiiti nakulaba ne gundi nange saakana nyumyange kadde kamunyumidde olwokopye kubange endowooza za njawulo ben tojja koppa nze nja koppa omuzadde ogenda kuteeka empolereza alyo ono omwana omuto gwe mubadde mugamba naye at our age bwamma bw'ona okoppa ng'okoppa ennyambala y'abasereebu mama twaliko ewaka muto waffe kyali kikyali kito nekiraba ettaala etaala mukono munakutadooba mukono neye kirawuli kati bwe yagiraba ng'ayagala kukwatako n'omanyira maama n'agamba emirembe 2015 omumama n'agamba nange akaana kange ko taata amuleke bw'analaba nti eyokya tajja kudda mukola kyo nako ne kajja bulungi ne kakwatako newe yali nga teriimu kaaka yadde nga tasobola gikwatako kakati yamanya nti sibi nze waliwo omuyimbi Winnie dressing code ye kyasinze omuyisa obubi mu bayimbi bonna olwo yazino mwahiire kale obyesigaliza maama nkikususeeko naawe yayimba manager n'amuwa akazindalo kyo kyembadde ngamba nze nkulaba ng'olina kyokweka amma bamikwano ba sweetheart tugende ku how it influences kati golowooza birungi ki abavubuka bye bazze bafuna bw'oba osuubira nti obadde owolereza mu nyambala abaserebu embi kuno si kuwolereza wabula you asked a question you needed an answer not so you asked why do they put on like that nange nenkuddamu ensonga 3 personal influence manager baabwe birina okujjayo meaning y'oluyimba zeze ensonga 3 nze zendaba nze nganze siwagidde nti bambale bubi kuba nange sibyagala kale kambuuze olowooza mbiseera ebyo eby'omu maaso kuba kati omulembe gwaffe gwo guyiseewo ekitwale bagiyita zen generation kati waliwo omulembe ogujja guno omuto omulembe n'ogugenda kutuuka nga n'abayimbi kati tiba bayimba bali golowooza gw'omulembe ogujja amabegaawo golowooza kiki omwana bagenda bo kukulira mu mbeera ki ku mulembe gw'abajjajja nga tebalina zino engoye bweziti balina mbuga omulembe gwa Gomesi ne gujja guno ogwa nedda si gwaffe ogwaba maama baffe abambala zineno skati zinene empanvu abulabe yakamera eyo kyogamba akyali okumulembe gwa maama we kajjambo eri modernized naye ziri eri nga mpanvu ekoma ku bigere eno erimu amavuunya waggulu mayambala nno mwambalira burawundi ye rawundi ye ng'esaliza ku bigere kati ogwo omulembe nagwo gwaliko ne wabawo n'omulembe ng'engatto ya buutu naye ng'eriko kakondo gwaliko kati ne gujja nga neno nga kakondo ekola ki efumita mu ttaka
ogwo nagwo kwe guli guno ogwaffe ogwammwe kati so n'ogujjako bijjaba byebyo kakondo bejjabba ebeeryetya olowooza kati guno omulembe tubeeredde nga omwana agenda kwambala gistring atekeka akatimba nga gwe mulembe guno oguliwo olowooza ogujja tetutambule bukunya tambaala kwata kasawoko kinakusanyusa ng'omuzadde nti omusajja ove wakanga omwana omusanze abiseko bunnipples buno ataddeko ka gistring atambudde gwe kenyini oteeka okuba nga olya ng'oswala atambula abiseko bunnipo ka gistring n'akagundi mulina nno kyemunzijukira bagenze nnyo mu bafemale artist ne twerabira bammere ayija kitaka designer naye lumu nalinzabirira omulenzi omwaka kopi ayerabidde okuteekamu paaja tukira obalewerayinja busalize eno ate kubabulebu yerabira atuule olabe omulaba era nga owulirize ekyambazi mu mulembe gutuvuga supiidi nno abazadde be bandigambye kuba mmwe benyo badriver bakyokanya kino ekibaasi tukivuga abazadde tebaliimu tuvuga empola bane tuvuga empola mpola azale tujja batusaalusa ezitali za mmere ez'ennyambala naye nga kyo kale nja kuba ne serebu wange tulekerawo ebintu by'okwegomba okimanyi n'okwegomba nako kuwule osoboledde okuba nga serebu mpulira mwegomba njagala mbeere olaba kati waliwo bano abaana twegomanya ebintu ebiri physical kiba mwegombako babiyita obiyinako obukakafu nze tegedde gy'ogenda naye oyina obukakafu oyina obukakafu bwe bagamba oyina obukakafu just ngamba buganda kiba mwegombako bweru kiba mwegombako noonya ekintu nze kiba mwegombako kimu alina omutima omulungi kati ebyo ebintu bye tulina okwegomba tewegomba nnyambala ya muntu ogenda kwambala akantu ka shiba ku kyalo ky'obeerako bakadde amaddu no si bakadde agavubuka ga maddu ate eddakiika mmeka mwana alina zikoodi zinabyotekeera n'abaana ab'obulimu oli g'osanga nayenna ali ku bunkenke omwana njagala nsiba enviiri nga ngeza fixe maker kati mulimu eyanyumidde yakamala siniya ne nagenza okutuuka nga yapositinze dda enviiri ali mu bayaga yali yayegomba dda yamaze university naye bambi okwegomba erewa okwegomba kintu ogaana olaba omwana kati awenagala osobola okuba ne serebu ng'olaba kyali nawe kyoyagala obeere kati waliwo nomuvuka gwe bayita feke ruga ndowooza like ayagala nnyo ruga serebu we Shami osibumanyi feke ruga simumanyi obajja munoonye ku TikTok gyali limba kyogamba w'emityana nawe emityana yansi omwana w'eyuggi feke ruga za TikTok yo gweve kula Luganda baleka beerinako omusaayi bazungu bange si baganda bange ne kale omuntu osobola ne serebu ne kale mwegombeko ebintu ebikutwala mu maaso Ochola bantu chikolera. Do what I say but don't do what I do. Kalese nako. Aina kintu yabikirira nanti kuba naye alina bwakoleeyo. Sichezo kyengamba. Shiba nsobola okujja ku interview nakugamba njagala maama wange. Gwe nodda waneno ne wegomba shiba kunama. Notamujjako eri gundi nti alina mami obashitegeera. Ewa naye shiba. Zatuva ku shiba. Bana yetu muveeko. Anyway tumuveeko. Tumuleke bambi. Ojo ogenda kwe ku bupale kuba yavuddeyo recently nakola interview nawe ensonga lwaki akola byonna byakola kwepininga what that's why you don't judge the book by its cover kituufu abantu baba n'ensonga zaabwe tomanyi lwaki akola ekintu kyali okukola opininge bakuyita embizi ku kyalo kyogamba babikola balina ensonga omuntu aba ne personal issues ng'omuntu oba nazo kati gwosobola okujja ng'eyo just wakopa bukopi naye olinga alina ensonga lwaki akikola ne bajja bakugamba ebyewaffe byatugamba bwe weza emyaka 18 Bridget yambala mini kunama paka mini n'okunama mbadde ensaaga naye nezo nazo nsonga abaana bavubuka tulekerawo okwegomba weegombe ekyolaba nga kikutwala mu maaso
Okitegeera olaba otuukawo olaba wewaali gwe weegomba kuba weegomba kikyalaga ku mubiri gwe nze nkukakasa togenda kutuuka gy'olaga naye weegomba ekiki kyali mu ndowooza ye mu bikolwa teweegomba okay kati weegomba tumazeeyo nga tugenze wa mwana muwala andi ku left badde nkusaba otuweeyo advice goyinza kuwa amagezi ki abaana ab'obuvubuka abo okuba nga balemenga kugenda kwegomba bya serebu biki golowooza amagezi anti awo wengambidde nti omuntu bw'oba weegomba kozesa obwongo ogambe ngenda kwegomba akagoye kayambadde wenkambala kagenda ku influence nga kati endalabika eri community and of which kigenda kutatana kiti ekitiibwa kyange nze ng'omuntu omanye ekintu kyeweegomba kikuyisawo kitya kikoze kitya kiku influence nze kitya so tukopesa amagezi ate nga tukopa ebitugattako ndowooza tukiwulidde okay nga tukoncludinga nsigadde nze eswiti eswiti ndowooza Ben atuwe solution ye ndowooza ki nange nsigadde nze Bridget kati nze opinion yange esembayo abavubuka bange bamikwano bw'oba weegomba like labako ebirungi tulina labako ekirungi ky'oba weegomba kyolaba ekibi nga tekikuyisawo tokyegomba ebyo byange okay Kazi ng'olina ensonga ekwegombesa naye batogi teri ekwegombesa kintu kikuza mabega na kikuttattana kuba naffe twagenda obulungi mu nsi muno bwe weegomba ekiriwo kati sisuubira nti ogenda kutuuka mu myaka gy'abajjajjaffe ng'okyali mulamu kati mba ensala weegombe kyolaba ekikuyisaawo sigadde nze eswiti love donna tubaagala nnyo bamikwano